ndowooza na papa nnyo nalirinzeeko okujja ebuwalabu osanga ebizibu byensanse salibira bye bannange. Twabadde tukyalojja ogwa baba akola ddate mu mpale ate ne zireeta omulala gwe baatutokola mu nnyumba nga yonna ejjuddemu ebiwuka ng'amba envunyu nga zitambula buli wamu. Nkuba kyeyayina ennaku ng'ennyumba yonna nga bw'ogiraba buli wamu nga wajjuddewo envunyu naye ng'alina okulongoosa. Bwe natunde nno ne ŋŋamba ate nno oli asanga pupu mu mpale oba ali kaleekaleko gw'oteesa ki? Kubanga ono asanga pupu mu mpale asobola okwambala gloves n'akwata empale n'erimu pupu n'agisuula mu mashini n'ateekamu sabbuuni n'ateekamu amazzi n'agyoza emirundi gyonna gy'ayagala nga tazeemu gikwatako mpaka bw'etukula bulungi nnyo n'agiggyamu. Ate ayinawo era ne chance endala eyogamba nti newe naaba ngiggyamu era nja kwambala gloves oba akaveera mbe nga nkola ki nga ngiggyamu ngenda ate enjaanika. Naye ono ennyumba yonna ng'erimu ebiwuka. Bannange ne bw'oyambala gilavuzi, bannange ne bw'oyambala gilavuzi, imagine tunuza ennyumba yonna yonna ng'egegedde. Naye mmwe mbabuulire enkuba kyeyalina ennaku. Mmwe temulaba bakyala bano kubeera ku social media n'akuba omuziki gwe n'azina n'anyenya akabina. Bannange abayejjako stress byabayisemu mu lunaku biba bingi. Bwe mulaba abakyala bano katusoke tulabe kono ng'akuba omuziki kati omusanga ng'azina bw'atyo n'ogamba kino waya zaavaako naye nga yejjako stress nga kyekyokka kyayinza okukola ne kimuleetera essanyu. Omulengera kati ekyo kyakola ne kimuleetera essanyu. Osanga omukyala ng'amaze okugenda n'alongoosa ennyumba erimu envunyu bw'etyo nga kyateekeddwa okukola ekimuggyako stress kuzinamu wasanga ka challenge ng'ako n'agamba kanzinemu nga kigenda kumuwa essanyu kimwerabiza envunyu zaava okulongoosa. Kati omukyala ng'oyo akola mu pupu omukyala ng'oyo alongoosa pupu wa baba teberezamu nti pupu oyo amwoza buli lunaku. Olowooza ki ekiyinza okuba nti kimuggyako stress? Kubeera ku intaneti n'azinamukko. Mulaba nkuba kyo yenna yeetaagayo omuntu amuwa essanyu. Nga gw'ogenda muterako akameseji oli otya omuleetereyo emboozi egenda okumusesaamuko okumuddaabiriza. Nkuba kyeyo gy'emikwano gye yeetaaga okuba nagyo. Naye emikwano nga gimwongera stress kyova olaba nti bo tebeeguya. Nkuba kyeyo teyeeguya era bw'omukyankalanya olwaleero nga yakubulookinze dda. Bw'omukyankalanya olwaleero nga yakuvuddeko dda. Beetaaga bintu bitabateeka ku stress. Bannange nkuba kyeyo yenna waali baana mmwe I salute you. Eyo embeera tugiyiseemu tugitobeddemu ate nga tukyagitoberamu. Kati bw'olaba omukyala bw'atyo bannange tomunenya. Tojajinganga muntu yenna nga tonnamanya mbeera gy'akoleramu. Tojajinganga muntu yenna bw'olaba nga kyakola tekikusanyusa sweetheart fukamira ku mavivi artist omusindikire ensala omusabire. Kuba bw'ona omusabira Mukama ajja kuwulira munnange oba oliawo akwate ku eyo embeera emuleetera okukola ekyo ky'akola abe ng'ate atereera. Ogenda n'olaba omukyala nga bwe yali akyali e Uganda yali mulala naye nga bwe yatuuka ku kyeyo banenga embeera zaakyuka. Tukyuka embeera zitukyusa. Wasiibye omuwala bw'akuleekaanira olunaku lulamba. Kati w'onnyukira bw'oti ekibeera bwe kigenda okusanyusa simu ogenda okwata essimu yo ng'osanga ka challenge. Bannange mbadde balayi balonje Mukama abankumire nnyo. Ngenda kusaba gwe omupya nga it is your first time okujjako ku page yange eno bambi subscribe, like, comment and share. Ate buli lwoba nga osubscribinga ekiyambako ka page kange okuba nti kakula. Buli lwo likinga kiyambako video okuba nti etambula. Mukama akumpere nnyo omukisa mubeere bulungi. Mbaagala nnyo wonna we muli buli omu wawangaalira.